mulala abuuza nti omukyala abanga avuddemu olubuto naye ng'olubuto olwo lumuvuddemu ku makya naye ekiro nga yadde tannasaala isha naye mu kwebaka yagaye kampumulemukko eddakiika nga ziizo then nyimuke nkole ki nsaale kati n'abuuza nti omuddu ono Allah n'amugera otune tumutwala n'agenda ozuuka ku makya nga obudde bwayiseeko dda naye nga n'olubuto obukoze eki luvuddemu kitegeeza nti awo ebbanga eryo aba alina kubeera nga alinda amale kutukula kati abuuza nti eswala eno eyayisha eyamuyiseeko ajja kugiriwa almuhimu tuyingidde mu budde bwani bwa salaatul ishaa'i n'agikeereya n'atagisaalirawo biidhinillah ali lubuto naye si lwe luli awo nti lulindirirwa okuzaalwa so guli naye olwogera kwa Allah asuubidde nti eswala nja gisaala ssaawo nga 4 oba 5 kati abadde ali awo ate olubuto ne lukola ki ne lumuvaamu olwedde amakulu eswala yabadde yayingidde dda n'agayaalamu okugisaala kati ate kino nekikola ki nekijja nga kigenda gaziya obudde ekibuuzo bwentukula eswala eno emmanjibwa an aqdiyaha okubeera nga njiriwa bwekiri awalan ekisookera ddala omukkiriza yenna la budda an yuhafidha ala awqati ssala alina okubeera nga yeekwata ku budde bwaki kuba esswala eno mwana wattu Allah agitulaalika naye ng'erina ebiseera biki ebigere era ebikomeke gimu ku mirimu egisingira ddala okuba emirungi nga jankizo mu maaso ga Allah nabbi yabuuzibwa yagamba nti as-salaatu fi awwali waqtiha esswala mu kaseera kaayo akatandikibwako ddala nga yakola ki yakatuuka biidhinillah n'ogisaalirawo kyekisinga okuba kyekisinga okuba ekirungi akati bwe tudda ku kibuuzo kyaffe ddala oluvannyuma lw'okunnyonnyola okwo nti omuntu yenna esswala kyandibadde kirungi n'okola ki kuba tomanyi biddirira luvannyuma kakati sisita waffe abadde mu mbeera efaanagana bwetyo okubuuza okusooka akikoze nga mbeera ye yakulagajjalira biseera bya ssala n'azikeereya oba kituuseewo butuusa abadde akooye miskiina ngamba kampumulemu katono nja kukola ki bwe kiba ekisoose nga yembeera ye okukeereya ki essala Allah n'aleeta embeera efaanaganako nga bwetyo kiba kitegeeza abadde n'obulagajjavu fayajibu alayha qadaa'u hadhihi ssala ba'da at-tuhur lwe kiba kimukakatako okubeera nga alina okuliwa esswala eyo oluvannyuma lwaki lw'okutukula ne bwe kiba nga si bwe kibadde tebubadde bugayaavu bwe naye embeera emutuuseeko bambi abadde awo yani akooye mathalani abadde ava mu lugendo n'ebifaanagana bireka kampumulemu katono then ati Allah n'akola atya as-sahihu biidhnillahi ta'ala oyo takola ki tajiwa ate era kitulina okusooka okwegendereza olubuto ki oluvaamu ne lukakasa ku mukyalo okubeera nga tasaala bakitegereka lubuto ki oba buli kuvaamu lubuto talina kusaala na kusiiba wakati tugenda mu mwezi gwa Ramadhan okwanukula kuli nti hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu etunnyonnyola ngagamba nti haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa as-sadiqu al-masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma nutfa ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بأربع حديث إنا كيتسينيكاكو كتواغدمو
nabbi agamba nti omuntu akuŋŋaanyizibwa mu lutu lwa maama we ennaku 40 ezisooka nga ttondo ly'amazzi, then ennaku 4 eziddako nga kisaayisaayi. Egyo myezi emeka? myezi 2 n'ennaku ezigwamu ziri 4. Tuli myezi 2 almost n'ekituufu. Then ennaku 4 endala n'afuuka ekinyamanyama biidhinillah. Bw'afuuka ekinyamanyama amakulu awajjuzza emyezi emeka? myezi 4. Bwajjuza emyezi 4 ennaku 120. Thumma yursalu ilayhi malak, Allah atuma gyali malayika fayanfuhu fiihi arruh, n'ekiragiro nti omutondo oyo mufuuwemu omwoyo. Amakulu fayasiru insana, n'afuuka omuki? N'afuuka omuntu. Awo waliwo amateeka ga fiqhi agayingirawo. Kitegeeza bwe tudda ku kibuuzo kyaffe omubuuza kyabuuzizza, omukyala senga avaamu olubuto qabla tamaami 4 ashhuri wa qabla nafkhi ruh, bw'avaamu olubuto nga lubadde terunnaweza myezi emeka? myezi 4. 4. Amakulu tannafuuyibwamu ki? Tannafuuka muntu. Oyo taba si muntu. Era omukyala bw'avaamu olubuto lwa mwezi gumu, myezi 2, myezi 3, omusaayi ogumuvaamu la yusamma damu nifaasi. Teguyitibwa musaayi gwaki? Gwa nifaasi. Ti musaayi gwa kizadde, kuba tazadde. Okuzaala olina kubanga okuvaamu olubuto omusaayi guno tuguyite nti musaayi gwaki? Gwa kizadde. Olina okubanga ekikufuddemu kiweze emyezi 4 okukola ki? Okudda waggulu, ng'abadde afuuse muntu. Kitegeeza senga omukyala avaamu olubuto ng'omubuuza bw'abuuzizza nga olubuto olumuvuddemu lwa myezi 3, terumugaana kusaala. Agende erongoose kajja akole ki? Asaale. Wahakadha tazizibwako kusiiba, agenda maaso n'okukola ki? N'okusiiba. Wahatta tazizibwako genda mu kisaawe nabbaawe. Naye omusajja olagawo eyo. Naye kale embeera bwe baawe tekola ki? Eteebereka, tekimugaana. Ku lw'ensonga agaanibwa kaseera ng'ali musaayi gwaki? Gwa nifaasi. Azadde. Saatu guno si gwaki? Si gwa nifaasi. Okuggyako singa luba luvuddemu oluvannyuma lw'emyezi 4 n'okufuuyibwamu omwoyo okudda waggulu, ogwo omusaayi ogumuvaamu abadda mu nifaasi. Ekyo bulaba omwana oyo singa avaamu oluvannyuma lw'ebbanga eryo yugassal, aba alina okunaazibwa. Wayukaffan, aba alina okuzingibwa mu ssanda. Wayusalla alayhi, aba alina okusaalibwa. Wayusamma, alina okutuumibwa n'erinnya. Obiraba? Alina okutuumibwa neki? Kubanga muntu, kuba afuuse muntu. Era oyo mwana tumuwandiika mu kitabo ky'ekika, oba mu kitabo kya famire. Wadde afuuse muki? Muntu. Wayuaqqa anhu, tumusayira ne aqiiqa inda ba'd aqwali al-ulama. Olw'obukulu bwayo, kuba badde afuuse muki? Muntu. Aba afuuse muntu. Kiri sunna omusayira ki? Aqiiqa. Okumusayira aqiiqa. Bwe yagadde ebigambo ebisingako awo, ogenda mu kitabo Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin yagazzi ensonga ezo mu kitabo kye bayita Sharhu 40 an-Nawawiyya, biyali ashara hadithi eyo ya Abdullahi ibn Mas'ud. Al-muhimmu mbufunze mukyala bw'abanga ebbanga libadde bwe lityo n'okudda waggulu n'avaamu olubuto, essala agipoozinga n'okusiiba. Tudda ku kibuuzo, bwe kiba nga mbeera ye yakulagajjalira biseera bya ssala ne lumuvaamu nga luwezezza emyezi 4 okudda waggulu, essala eyo aba alina okugiriwa oluvannyuma lwaki? Lw'okutukula. Naye bwe kiba nga tebadde embeera ye, embeera ezze buzzi, biidhinillah tekina mutawaana, talagibwa kubeera nga aliwa esswala eyo. Wabil munasaba, awo wennyini katuyiseewo ne kano. Omukyala senga atukula okuva mu nifaasi ssaawa 8 ez'ekiro oba 9 ez'ekiro, amakulu qabla tuluu'i al-fajr, emmambya nga tennakola ki? Tennaba kusala. Oba senga atukula okuva mu hayidi ssaawa ez'ekiro, saa 9, 8, 10, emmambya nga tennakola ki? Tennasala.
abanjibwa okusaala essala ya asiri okusaala essala ya magharibi ne sala ya isha. Sheikh kadde mwako omukyala atukudde senga atukula saawa 9 ez'ekiro kitegeeza fajiri tennakola ki tennatuuka okuva mu hayubi oba mu nifaasi aba avunaanwa okusaala magharibi ne isha. Sheikh ate lwaki? Ku lw'ensonga obudde bwa ishaa'i obwa magharibi ne ishaa'i bwe bumu inda darura. Kyova olaba tusobola ozigatta ezebbiri, tusobola okusindika magharibi kwani ku ishaa'i jamu ta'khir, ng'era bisobola okusindika okusika ishaa'i kwani ku magharibi jamu taqdim. Ka Sheikh era mbuzaamu kitegeeza nti ne bwatukula kyennyini kyembadde nzirako emisana kyembadde nzirako nga magharibi tennatuuka. Senga atukula saa 12 magharibi nga tennakola ki tennatuuka, alina okuzisaala ziri alina okusaala dhuhuri ne asiri. Kyekigambo kya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, kyekigambo kya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, Imam al-Bayhaqi alayhi rahmatullah, n'abali n'abalala baki bangi biidhnillah. So ekyo abakyala balina okukyegendereza. Sheikh nga tukyalina omulimu gw'amaanyi abantu bafe okubeera ng'eddiini ebatuukako. Saba Allah tutegeeze kikulu, alhamdulillah yatuleetera ebyengera bino kubeera nti ogeera wano naye biidhnillah message neesaasaana ensi yonna. Tusaba Allah ekyengera kino abeere nga kitukuumira ebbanga lyonna. Ate n'abakola omuli guno Allah abeere nga agubanguliza. Allahumma. Naam.